anange dukyamukiriza munanga ate omukyala Barbie Kyagulanyi Kosate ne Bobi Wine wali mu Boston kiri mu kutokota eside eno ate nga munange ebya Bobi Yanga munange bikyagenda mu maaso nno tebinaggwa eside eno era nga wali munanga ate mu kooti byonna ngenda kubeera nga mbikutuusako eside awo mu maaso nowa mutwe munange abadde alina byagamba eside eno byengenda okubeera nga nja nabyo wali ate King Saha ku side yemu beeguddeko ne Jenny Megadi wali munanga ate mu Boston bampita Geminati nsinza ku Geminati yogi kansoke nkutegeezeko ebiri mu kutambula wali katambi kana kabadde kafuuse ensonga ku mukutu ogwa TikTok omuganda wange Bobi Wine ne Barbie Kyagulanyi babadde beekutaawo ku mukono so se ne ŋŋamba bali mu kukumba oh my god naye munange just babadde nga omuziki gubadde gubakutte kati Bobi Wine abadde alina munanga ate okukwata mukyala we ku mukono engeri oluyimba gye luli lwa laavu munanga ate wali akatambi ako munange kabadde kakutte akati okwetoola munange ate wali social media eside mbeera ze munange ate wali amapenzi nga bwogezaako okulaba munange ate mu katambi katweyongereyoko wali ne nuwa mutwe nno abadde alina byagamba wali munange ate ku mwana mwenzi munange ate Bobi Yanga mugamba mutya abaana ba maama nkakasa bulungi leero mwenna amaaso gabadde ku Kampala High Court muganda waffe agaba Anthony Bobi Yanga bw'abadde aleeteddwa omulundi gwe ogusookedde ddala ojjukire muganda waffe Bobi Yanga yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano ye May 2024 kati bw'obalaabalamu muganda waffe almost ali mu myezi nga 12 gwe omwaka ng'ali munda ate yali wansi wa General Court Martial gy'oyinza oyita Kangaroo Court so n'okulaba muganda waffe Bobi Yanga olwaleero nti ali mu High Court asimbiddwa mu High Court ekyo tukyebaliza Mukama Katonda era ne twebaza ne bannayuganda mwenna abataddewo olutabaalo oba abalwanyi mu ngeri yaabwe abalwanidde mu bbanga abasabye banaye tubeebaza at least okulaba Bobi Yanga mu kooti kinzizaamu amaanyi kubanga eyo nayo eringa wiini Bobi Yanga abadde talina nnaku za mwezi Bobi Yanga abadde tafunako yadde naku kapidde abiriyo oba ka production warrant ndi kakati oyitibwa mu kooti naye twebaza Mukama Katonda ne bannayuganda ate Bobi Yanga ali solid alina akayimba katandise nako situka tutambule embeera yadde emalamu amaanyi naye tetulina kupowa naye akakuyimbira ali ku mikono gya mpingu obuntu obwo nze mmanyi obulabo obuli ku buntu obwo naye muganda waffe bw'aba akulaga nti akyali solid kati gwe munnayuganda ali wabweru eno so nno nziramu bagamba bannayuganda bannaffe nammwe bennyini mwe abeeyita abakwasisa amateeka kino olwaleero kye tukola tetukikola mu bumenyi bw'amateeka tulumirirwa omugigi guno omuto ogugenda okujja so tetuli mu kwefaako ffekka na ffekka so muganda waffe Bobi Yanga ndi mugumu ate naawulaze nti oli solid nnyo kati nja kukola bannayuganda mwenna saawa zino tetwetaaga beekubagiza okwekubagiza okwo tukozza ebbali kubanga n'abasajja tebatwagalamu kutulaba nga twekubagiza tongera osabira muganda waffe Bobi Yanga ababanja Bobi Yanga tumubanje akomawo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno era we kitabantaanya yonna nina okukkiriza nti Bobi Yanga agenda kuweebwa bbeera akakalu ka kooti kubanga tewali bujulizi ebisango byaliko bijwejweteke so nno ate twongere n'okusabira baganda baffe ba Eddie Mutwe abakomawo nga 14 guno omwezi wiiki eno nabo at least okusabibwa kwabwe okwa bbeera kuwulibwe era kugende mu maaso baganda baffe bamachete Akirewo Kivumbi Gaddafi Smart Wakabi abaana bonna abali mu makomero olw'ebyobufuzi brothers hold on kino abasajja kye batuyisaamu just step etutwala ku buwanguzi ffe kino twali tukisuubira
naye nga tetumanyi budde ki, naye at least abasajja bali mutuyisa ku mitendera mu bwangu, so tugende ku mutendera ogusembayo. Free all political prisoners. Byebyo no munnange ate bitambudde esayidi eyo, katweyongereyokko ate wali munnange nno mwana mulenzi munnange ate King Saha ne Jenny Megadi beeguddeko esayidi awo just ne bajookingamu kaawo crazy nga boogezaako okulaba emboozi badde kutta akati. Oli mukalamu? Ndi mukalamu. Oli alright? Anti Ndi malembe. empanga yene esoka kati soke. Mukoba mutye bana abasoga. Basoga bazira nsonga. Akalulu, mukalonde, Mukakuume. Babadde beeguddeko munnange ate King Saha kw'ossa ate ne Jenny Megadi era nga bw'olabye munnange ate mu katambi ako akabadde kafuuse ettabbu wali ku mukutu gwa TikTok. Bwe nti bwe nkoze kakasa nti no vidiyo ogimpira like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonabanzikiza nkomewo mu maaso awo ate n'ebirala.